full figure you are looking for relevance teri kyabadde kikutwala wa akulamu ayeroya buli gwe basibye full figure gwasooka oli roya gwe manyina okuwandiika erinnya lyo tumbaavu yali wali ku soroti nekanukani akakasajja akakadde akalwala enziko yani oyo senkubuge we senkubuge myaka 5 tonnalita yalinga full figure oba njogerako bata full figure yagwa taina kiddako abeera kusula motors ng'agaya Mirundi kati muddemu ki amanyine visa wetunula oyo yali atuddeko mu nnyonyi so at times mutuleke so n'olwekyo wano yavuma kasuku full figure ng'anoonya talkability nalooza kasuku kibi nnyo okuvuma omuntu n'atakuddamu oba oswadde kati fuluminyo yaswala era kati yasigala kulopompoka Saimo va ku mwana wange gwe full figure abaana b'abantu bovuma bo si baana oloza ababo be baana otwasamira naawe gesikasike gesaima muve ku baana bange yasamira muli wano full figure gwasinza okutyobola abantu ku social media owe mudda abato owe mudda abakadde owe mudda abakulu oliawe wefuula moralist otwasamira naawe nze nagamba nze full figure namugamba wabayina amaanyi akwate nze arestimi lwaki okwata basefuko siriiwo ajja amanyira kasuku yakoze ekintu kiba kita contempt card kasuku tasobola kuddamu era wafiiridde mu firimu yo mbwadoloza bagenda kuddamu ne Saimo kati full figure kyekabadde kikutwala ewakulamu oli looya onoonyeza nnyo amawulire onoonya kamubaka luli wali omanyira kakalaamu nze binkole nze mbeera nnyo ewa misaaki kale full figure gyankole byewakola kakalaamu nkukube ne Museveni gyali ati oba omulinako oluganda gwe full figure nsobola okukuba ne watabawona kyetuukako eri mu state house wayokya wavuma abali mu gavumenti n'ovuma aba prime minister bonna bakwetamu akwatiridde ali ogu Eunice Kakanda akulire ba presidential advisor ne baradisi yeka yakyakkwatiridde kale ddayo olabe Museveni tomanyi gyasula ne kakati ddayo oli ku bantu omanyiro yasamirira abantu bali mukojja mu bwavu oli kusula motozi otubuulira obwana sipokesi yakuzaalamu omwana oli awo weekazi nakola ali ku soroti nga ndi Dubai ng'omanyira manyiko kigwe mbwa y'amalaaya what do you know about me yasamira muli nze gwe full figure zisobola kumanyira naawe nze sobola kumanyirwa bategeera ne bamalaaya bamanyire nze juniors aze ndi muzibu nnyo n'okusinga nga bw'omanyi ggwe aye ke nafunamu kutwanya onankola ki era ojja kusigalawo kusula motors owemule bye wasigaza nakulaba omanyira kasuku olowooza kasuku alina obudde bwogwo bonna baakuta osobola okwemalako emikwano lwa mbeera zo mu nsi osobola okwefuukira ekizibu gwe kennyini empisa zo weefuukira ekizibu youtube kyakyako kyaza mbw ali kusolotya ewa Bujingo naye no n'abantu nabo balondobeza kati Bujingo ku bizibu byayina oteekeko ebizibu ebirala oyo naye bamuwa omulimu kasuku tajja kuddamu fiira mu firimu yo full figure you are looking for relevance teri kyabadde kikutwala wa akulamu ayeroya buli gwe basibye full figure gwasooka oli looya gwe manyina okuwandiika erinnya lyo tumbaavu yali wali ku soroti nekanukani akakasajja akakadde akalwala enziko yani oyo senkubuge we senkubuge myaka 5 tonnalita yalinga okyali ku musala gwa mitwalo 5 nange junior gwe tasobola kola nze junior asobola okuzije wange munyere ku TV mwe basasula mitwalo 3 TV za Uganda zisasula singa msikansa afanana ng'embwa mbulirayo omugagga akola ku TV ngoje kuba no bakasuku abayina bye bekoledde basayimo abayina ku YouTube bwe ba TV za isasula lwaki bayina YouTube guno don't be stupid tunda Mirundi go wali kusula moto zitotwasamira avumya mwana wange bana bameka
fulu figa bana bameka be wakavuma gwe siyo yasamye nogo ogumwa gwe jase no government butaba serious gwe siyo oli mukomera gwe inaanze kuona manyira nja kuteeka yeruzira nze sisaaga sizanyirwako era linnya lyange lijje mu kamwako bwe mutakola program ku Soroti nga temutadde mu linnya lyange tetambula mbumombuulirira mwana ayagala abakazi abakadde muli mu nnyoko bwe ne bakanga ku nnyoko jjanga linga amazi nze tuddangamu okummanyira gwe mukazi gwe kazi nja kukwata nkukube nze ndi mulalu lulina kulumba ku Soroti nkukube ndoza tebagamba pastor Bujingo yennyini ne audio charge ne yeetonda oshegera madamu nzo obwavu bwo size yabukuleetera wano webaka ku simple kenga enseeraba okutakana kabandi okalwe pinze webuza amagezi waliwo omuntu ayinza okukabira omwana atali wuwe ate ne bwe giba myaka 10 omwana ojja muzaye gye bamuzaala gwe byebyo ebisirani ebiganya ofuna ssente nze teranera kaka nze siraya yasamira muli just ne judicial system ya Uganda nayo kuba nnafu omuntu agamba omwana wuwe mugende ku DNA enga watiyayo ku DNA enga watiyayo gwenze mubomanyira gwe nakangubi simanya fulumazi sibafu nakugana okunjogerako era gwe wanzije Dubai matulutu nakugaba buli wajjayo omutwe nja kwasa onkole kigwe mazi onkole kigwe abira wali agaya amayirungi otunda bigiji fena tutunda bigiji emirimu gyenina gwe wajimpa wagamba sina je nkola tewaswala mbwanda gaidi gwe masikini nkula gaidi government hiyo nyoko yateka ki mu lutalo osokombo zaidi anyali omugenyi omukulu ku graduation yange si mugana president izeyire president ya musindika no kitunu ya namaso ne gakuluma aba minister tebaliwo e full commission represented the all minister nze junior zanyirako gomanyi bulungi gwamanyi denina nze bampita technocrat nagende wa General Salem Sale nangamba sigala nga okola blogging wo ndagayo omukozi wa government ali ku Facebook show me one nze bayayirimeyi kala ino lwenzi tujja kumanyira ujo nkuba amabeere aze manyira bakasuku nze ndi muliro njotya mwe werimba ba president's advisor hendo bigambe nyoko ba advisor be batulisa wano so munzije omayiga program kabwa kasoloti kagano kutambula abantu kumacha twali tulaba Farida kati twaba bakasuku ku Spaka TV mukaseke baka mwana wange badalo za kasuku ayino obudde bwo kasuku ali mukuzimba nyumba y'entebe to your information abantu baina budde nze junior ni mukugula poloti zange myaka 3 mpumula ekyemotoka kyonna kimala Subaru mpya ate ekisumuzo kiraba sibye bine ebyammwe mbuke kitanya olujje masanyalazi kaligeno ndope wanyoko ntitake nokulati junior mugisha avuga mpya oba nyoko yakola ku URA abantu abamuine bizuwe bibamala ne mumanyira abantu ate atemina kye muyina muli banakulunku pepepepe